lekerawo okupreachinga nonsense. Mbanirizaako mikwano gyange mwena abampuliriza abali ku UG Update TV. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ayambalira Charles Peter Mayega. Olutalo luba luseewo. Olutalo luba luseewo. Obuzibu buva ku ki? Kutegeeza nti nkwanirizaako nnyo gwe n'atana kuba ng'osubscribinga kira wansi waliwo ekigambo subscribe. Ojja kulaba akadde kakonemu nnyo gwe mukwano gwange ali yeekumira ku UG Update TV. Mwabali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebali kwekumira ku mayengo gano abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, USA, Canada, abali e Nairobi n'abali e South Africa mwena mbanirizaako nnyo mwebali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mukwano gwange embiranye ebaluseewo wakati wa Yoweri Kaguta Museveni saako ne Charles Peter Mayega katikiro wa Buganda ng'entabwe eva ku mmwanyi. Emmwanyi efuuse mmwanyi. Atumanyi emmwanyi n'Abaganda kabaani ku ndongo. Abaganda tosobola bayingirira mu mmwanyi. Ate ensonga ke yatabwiseemu kubanga mulimu obusosoze bw'amawanga ate ne bujja bagira kitegeeza nti omuzibe afuuse payirooti. Mukwano gwange ali yampuliriza. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'agamba nti Katikiro Charles Peter Mayega alekeraawo okubuulira abantu obulimba nga spreading obulimba ng'agamba akireiminga mbu ye Museveni akoze kyamaanyi nnyo ne gavumenti ye saako ne General Musale okulaba mbu ng'emmwanyi etambula ng'ebuna amawanga n'okubiriza abantu girima. Kati ate ye Charles Peter Mayega agamba gabadde maanyi gaabwe ng'obwakabaka bwa Buganda okulaba nga bakubiriza obwangu. Ye agamba bwe balaba abantu nga gavumenti essa abantu obwavu ne bakubiriza nnyo abantu baabwe Abaganda okulaba nga balima emmwanyi basobole okuba nga beegoba mu bwavu era ne babakubiriza nnyo ne babakunga saako ne bateekawo n'emisomo ng'egya pewosa, emisomo egy'enjawulo okuba nga gibayambako okuba nga basobola okugenda mu maaso n'okuba nga bannyikira mu mmwanyi. Era n'agamba nti ne kino kye baagala okuregulatinga ekyemmwanyi, agamba nti gavumenti eyagala teekawo layisinsi babeere nga buli mulimi abeere nga asasula layisinsi, ekintu ekikyamu. So kino nga bagamba omuntu waba alimye ekirime kye ng'afunye akatale muleke akatunde then oluvannyuma asooka asasula omusolo. Naye Uganda yensi gye tulimu ng'omuntu asasula omusolo nga tannafuna, yensi Uganda gye tulimu. Kale Charles Peter Mayega agamba kino tetusobola kikkirizaako n'akamu n'akeddagala okusasuza abantu baffe layisinsi. Awo Museveni waavuddeyo n'agamba nti nno aleme kubalimba ekitongole kino ekigenda okuba nga kiregulatinga emmwanyi tekinnabasabako layisinsi, kyagala kuligestalinga buligestalinzi bammemba abalimi ab'emmwanyi. Naye we weebuuza omuntu waba alima emmwanyi nga tolina kyogenda mukolako, tolina byogenda kuyisaawo, tolina license gyogenda kuyisaawo, tolina mateeka malala gali behind. Amateeka mangi agali behind registration. Bwe batugamba okola registration z'amasimu walaba ebyajjirako emabega n'ebigendererwa byabwe bw'obiraba. Kati baagala kumanya ntambula ya mulimi gy'agenda otambuliza emmwanyi gy'agenda ozitunda, oba baagala teekawo tteeka nga talina registration tagenda kubanga atunda mmwanyi. Lwaki tuba twetaaga registration okutunda ebirime byaffe? Okuggyako nga baagala otandikwawo enkola ya license nga Katikiro Charles Mayega bw'agambye. Kakati wano Mwami Yoweri Kaguta Museveni wavuddeyo n'agamba nti Charles Peter Mayega aleme ku spreading obulimba. Tetwagala kubanga abantu bajjako license wabula tubakubiriza bukubiriza. Eno coffee regulation gye twagala okukola twagala kubanga tuteekawo just registration tandika okuba nga tuwandiisa abantu nga baregisteringa abalimi ab'emmwanyi. Charles Peter Mayega kyagamba nti kino kikyamu, kino kyekweseemu ebintu bingi, kirimu kijja tuuka n'okuba nga kibanja layisinsi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyagaaniddeko ddala. Jangu mu comment section golowooza mabega ki kintu ki ekiri mabega wa registration eno okuregisteringa abalimi baffe ab'emmwanyi, gulaba kyetaagisa oba tekyetaagisa? Jangu mu comment section jangu olaga bannayuganda ki ekisaanidde okukolebwa ekituufu. Jangu likinge, sharinga, commentinga, subscribinga. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV.
temuvaako, mweraba.